ku bakyala abangi abalongoosebwa nga bazaala wano mu ggwanga bangi ku bba ekibatuusa ku kino gaba magumba gaabwe kuba mafunda nga tebasobola kusindika mwana n'ayitawo. Kati abakyala bangi kino okukyewala kye bakola kwe kwekamirira eddagala naddala ery'ekinnansi n'abalala okukola dduyiro. Dr. Amina Najjemba Sembatya okuva ku ddwaliro ly'e Kawempe National Referral Hospital atuwulidde amagumba agoogerwako mu mbeera eno. Kati waliwo eggumba lye tuyita eggumba ly'ekikyala, si magulu si mugongo wabula eggumba lino ery'ekiwato, tugambe ekisambi kwe kyegatta mu sayansi tuyita the pelvic bone. Okufunda kw'amagumba kuno oyinza okwebuuza nti kutegeeza ki? Manye eggumba lyaffe ery'ekikyala Katonda yalikola mu ngeri nti tulaba omwana wayingirira wayongera okukkirira ne wanaafulumira. So tulina engeri gye tugapima bwe tulaba nga omwana wayingirira wafunda nga tugamba alebe eno yinza obutatambula bulungi. Ekizibu kino era kirimu emitendera ng'obufunda buno busobola okubeera mu bifo eby'enjawulo. Oyinza okubeera nga eggumba funda wonna newabeerawo nga awatandikibwa si wafunda nnyo naye mumakkati awo ate newafunda oba newafuluma newafunda. Kino ebiseera ebisinga kiva mu butonde bwa muntu nga yatondebwa aliko obulemu bw'obufunda bw'amagumba. Abamu Katonda yabakola bwe batyo, ngambe nti yabakola bwe batyo obeera n'amagumba nga mafunda. Kati mu Uganda nja kuwa ekigezo kya resi y'abannaffe abali ab'Ekasese abakonjo. Newankubadde ojja kusangayo abamu ate nga basobola okusindika naye nga generally short stature. Balaba abakyala nga stature yaabwe nnyimpi, engalo bwezitunulako nnyimpi, ebiseera ebisinga abeera naki n'amagumba amafunda. N'abaana okuzaala nga tebanneetuuka nabo babeera n'amagumba amafunda kubanga waliwo akadde omuntu watuuka ne gagaziwa gokka mu kweteekateekera okuzaala ekitabaawo muwala tanneetuuka. Ate amagumba ekiseera ekyo ekya teenagehood ate wega developingira. So omwana oyo bw'asangibwa mu mbeera nga tafunye nutrition nungi n'afuna malnutrition around that stage of development, then abeera likely. So endi embi esobola okuleeta omuntu okubeera n'amagumba agatakola ki? Obubenje saako n'endwadde ezimu bisobola ddala okuviirako omukyala okufunda amagumba. N'afuna accident ng'ekosa eggumba eryaffe ery'ekikyala oba n'olwala obulwadde nga polio, rickets ezibeera nga zaffectinga amagumba. Kyokka waliwo abasawo balagira abakyala b'embuto abalumizibwa okutambulatambulamu omwana ke. Dr. Najjemba agamba bino byonna tebiyinza kuyamba mukyala alina kizibu kino. Kasita amagumba ago gaba amafunda, si dduyiro, si mumbwa, nti negenda gagaziya. Ne bw'otambula ota ne bw'olinnya obusozi ne bw'olinnya amadaala tagenda kukka. Kyokka singa bakuwabula n'owalaza empaka osobola okufuna obuzibu ate n'omwana munda okukosebwa. Omwana wabeera n'ebisanga agezako yesindika mu kkubo naye nga tajjaamu afuna kye tuyita fetal distress oba okukoowa. Kale ate bw'ofoosinga ennyo n'okifoosinga oleeta kye tuyita obstetrics and gynecology kye tuyita obstructed labor. So abasawo tugenda ne tukebeera tusanga omutwe guzimbye, omutima nga gutandise okukoowa. Era okuwaliriza okuzaala ow'ekika kino kuyinza okukuviirako okwabika akawago n'ofuna ekirwadde ky'ekikulukuto. Omanyi n'abaana neiba y'akawago buli wabeera mu kkubo eryo nga tafuluma wabula yeekaka mu kukako kanyigiriza naki n'akawago. Kati kyekireetera abakyala boolaba nga bw'amala okuzaala ddala abawala abato ogenda okumulaba nga tasobola nga omusulo gumuyita mu bukyala. Okusinziira ku Dr. Najjemba n'ebisa byennyini bisobola okuviirako n'abaana okwabika. Buli kintu buliwo kisusa pressure munda ennyo osobola okukola ki? Ebisa byennyini bisobola okwabya n'abaana. Kyokka oyinza okwebuuza nti atuuse mu buzibu buno aba alina kukola atya? Kasita tumumanyi amangu tetumukkiriza genda mu process eri eneekooya mwana enejjira mu maama mbeera etali nnungi oyo tukugambirawo nti maama leka tukole ki? Katukulongoosa. Ebizibu nga bino bye biviirako abasawo okubiriza abakyala okwettanira okunywa eddagala nga bali mbuto n'okweyunira eddwaliro mu budde bw'okuzaala basobole okuyambibwa amangu okutaasa obulamu bwabwe n'obw'abaana baabwe. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.